Essaala ey'okwenenya. Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka ago amatukuvu. Tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola. So nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe, Ayi Mukama, otuddire mufaanako abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasire abaatula okwonoona kwabwe. Obazze ababoneredde nga bw'asuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya ettukuvu litenderezebwe. Amiina.